Abaana bakatonda abaami n'abakyala mwasuze mutya? Bannange mukulikireeyo mu kusaba kw'obuwanguzi, mukulikireeyo ddala. Omwaka guno entalo zo zikwase Katonda kubanga luye oli muwanguzi n'okukirawo. Omwaka guno God is upon you. Just be patient. Omwaka guno plan everything with God. Put him in your plans. Omwaka guno koma okukirizako weereza Katonda n'okukirawo. Era fuba nnyo okudduka ebikemo n'ebirala. Mwebale nnyo, mwebale ddala okugenda mu kusaba okwo. Mbaagaliza omwaka ogw'obuwanguzi. Nga bulijjo essaawa bwe ziti zibira zakuwuliriza omulimu gw'enjiri nga bwe kukolebwa okuyita mu nsi egyo tutatuuka. Ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogusooka 2026. Omulimu guvudde mu nsi oba eggwanga eriyitibwa New Caledonia. Omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba awasibuka enkyukakyuka. Theodro ye muvubuka agenda okugutunyumiza era gwe gukwatako. Theodro atandika bambi n'okubalamusaako beebaza olw'omulimu omulungi gwe mukola mu kuwaayo ekirabo ekya Ssabbiiti ey'okumi-n'essatu. Emboozi ye etandika bw'eti. Theodro agamba abeera ku kazinga ak'obutiti era nga kano kasangibwa mu ttwale erisangibwa mu Bufaransa. Ekirala agamba azaalibwa mu maka amanene amagundaavu ag'Abakristaayo agalina okwagala. Mu maka gano Theodro agamba ye mwana omuto ku baana 12 be balina. Agamba nti baana bange bantu mmwe, nti ye agamba okuva mu buto bwe bagendanga ku kanisa era bagobereranga nnyo obulombolombo obw'eddiini. Kale ng'atuuse mu myaka gye egy'ekivubuka agamba yafunamu enkyukakyuka. Biki ebyabaawo? Agamba mu buvubuka bwe bannange yafuna ebyamukyusa. Ebyamasanyu by'ensi byatandika okumusikiriza. Ku luuyi olulala emikwano gye egyali tegimanyi Katonda bamusengeka. Emikwano gino nga gimanze okumukwana agamba yatandika ki? Yatandikira ddala okukola bye yali amanyi nti byali tebisanyusa mu maaso ga Katonda. Bino byonna abikola yali ali mu kibiina mu ssomero ng'ali mu siniya. Agamba yatandika okuwulira nga takyayagala na kusoma era bw'atyo okusoma n'akukuba ettale. Yeegatta ku kibinja bali mikwano gye baatandika okukola bino. Theodro yatandika okunywa enjaga, sigaleeti, okwekadanga omwenge. Agamba Theodro nti bino nno yatandikanga ayagala okumanya ebintu ebirala. Kale omuntu bw'anywa abeera bitya? Agamba mu kwagala okumanya bwafuuka obulamu bwe. Agamba nga bumaze okufuuka ekitundu ku bulamu bwe, ennaku ze zajjula ebisanyusa ng'ate eruuyi erulala bwali bugenda okufumbekera okwejjusa ky'ataamanya. Agamba Theodro yagezaako nnyo nga bwe kisoboka okumatiza obulamu bwe. Nukagenda eri gwambuliriza, oli mufumbo, omukyala, omwami ng'obwenzinzinzinzi bukulya. Kale matiza obulamu bwo, weebale naye manya mu maaso waliyo ebikulinze, tewejjusa. Mujjukire bino Theodro kubikola yali akimanyi bulungi nnyo nti byakola tebisaana mu maaso ga Mukama. Era agamba nti buli kye yakola munda mu mutima gwe kyamulumirizanga. Olw'okuba kyamulumirizanga, Theodro agamba lumu ng'asobeddwa yasalawo neyeegatta ku kabiina akasinza. Mu kugenda ku kabiina kano ye tamanyi na kyayagala. Naye olw'okuba kiri ekyali kimulumiriza, kale kyamuwaliriza okunoonya waayinza okugenda asabeko. Agamba ebintu by'ensi yali amaze obbifuna nga bijjudde bimu nga birina bulungi, naye nga bambi waliwo ate ebyamunyiga. Agamba nti yali yeesiza abantu, naye bannanga abantu omuntu abaayimba nti wakiri osanga empologoma n'otasanga muntu batuufu.
agamba be yali yeetaddeko bonna bamuyuwa n'asigala mu bbanga. Kyali kikutuuseeko gw'ampuliriza? Nze kyali kintuuseeko. Naye okuyita mu Mukama waffe nakiggusa. Tedro agamba ng'alozezzaako ku bulamu bw'abantu, ekintu kyokka kati kye yali ayagala kwe kwesiga Katonda. Yatandika okuddamu okusaba nga bwe kyali bwe yali omuto. Era agamba lumu bwe yali ava okusaba ku Sande emu yeebuuza oba yali ayinza okufuna Bayibuli, anti gye yali asinziza ng'omuweereza yabeera ne Bayibuli. Agamba kino kyamutwalira ebbanga neriwerako nga talina Bayibuli, naye oluvannyuma yamala n'agifuna. Tedro agamba ng'amaze okufuna Bayibuli, bino bye yakola. Yatandika okugyesomera ye yennyini. Agamba teyasooka kutegeera bye yali asoma, naye waalingawo ekimuwaliriza okwongera okubikkula empapula za Bayibuli. Kiruwa yali ayagala okumanya ebisingawo kw'oyo Yesu bw'abadde asoma mu Bayibuli. Tedro agamba gye yakoma okusoma, gye yakoma okunoonya, bino nno byonna abikola ng'azzeeyo mu maka gaabwe. Yatandika okuwakana, okubuuza ebibuuzo abantu ebikwata ku Bayibuli. Era lumu baavaawoko n'omusomesa olw'okumubuuza kajjoji w'ebibuuzo ebikwata ku Bayibuli. Agamba yasoma Bayibuli n'asoma ekigambo kya Katonda. Tedro agamba ng'asomye Bayibuli ku bubwe alina by'atandise okuzuula. Mu famire ye ekyatamanya mwalimu Omwadiventi. Kale Omwadiventi oyo balina olukuŋŋaano lwe baali bategese. Yajja n'ayita Tedro abeere nga bagenda naye mu lukuŋŋaano. Tedro agamba teyagaana, yagenda n'atandika okugenda mu lukuŋŋaano olwo. Agamba Tedro mu lukuŋŋaano yawulira obubaka butereevu nga buva mu Bayibuli etegeerekeka obulungi, ejjudde okwagala, anti yali agisomye. Mu lukuŋŋaano luno yayiga ku Yesu nga omulokozi we, era mu lukuŋŋaano muno yazuula amazima agakwata ku Sabbiiti, era okuva olwo yatandika okugitukuza ka Bayibuli bwe yali eyigiriza. Tugamba tutya? Yatandika okuwulira muli Omwoyo Omutukuvu ng'akola mu mutima gwe. Agamba wano omusumba ne bammemba b'ekkanisa bamuyambako okumukuza mu kukkiriza, era ng'ennaku z'omwezi 19 2019 n'abatizibwa. Tugamba tutya? Wano ng'amaze okubatizibwa yatandika okwejjusa byonna bye yali yakola eby'emabega. Lwaki? Anti byali byakosa obulamu bwe n'ebirowoozo bye. Agalagala ago enjaga eyo tekuleka wekka. Naye yeebaza Katonda, bamuteeka ku bujjanjabi. Agamba kati agenda alabawo enjawulo. Kino kibuuzo, weekebere muzeeyi ki ogwo gw'oweesi ogunaakuleetera okwejjusa? Nze ngamba gusuule ku bigere bya Yesu ng'obudde bukyali oleme okwejjusa. Tedro agamba yeebaza nnyo Katonda, amwebaza. Teyakoma kumugyamu mize, naye era yamusonyiwa n'amenyaamenya enjegere zonna ezaali zaamu ebbanga eddene. Tedro leero muvubuka eyali yeesigama ku biragalalagala, kati ate nga yeesigama ku kigambo kya Katonda kyokka. Agamba asoma Bayibuli ye buli lunaku, buli ku makya n'akawungeezi, era nga kino kimuleetera essanyu. Ekirala, musanyufu nnyo okuba nti asobola okubuulirako amawulire ag'obulokozi abalala abayita mu mbeera gye yali alimu. Era agamba bannanga obulamu bwe bwafuuka bupya mu byonna, era alina omubala gwe gwagamba nti weesige Katonda, weesige Katonda. Akwebaza olw'ekirabo ekyo13 ky'oteekangamu buli Sabbiiti. Kino ekirabo kyayamba obulamu bw'abantu, gamba kati nga Tedro, ekyo ekirabo kituwaayo kikola ebyo. Era bambi nange wano nkusaba Sabbiiti ne leero bambi teweerabira okuteekamu misitalaawa wali 13 Sabbaati, teekamu. Bagenda kuzimba ekifo ky'obuyambi mu Wales. Mukama atukozese kubanga tuli basikaabe
happy Sabbath.